Museveni yakyusa buli kimu kyonna gabya kisiŋŋaana. Baluli economy yali mu mikono gya gavumenti nga abantu bonna mu ggwanga gavumenti eriwo nga trust ku by'obugagga by'eggwanga lino Uganda. Naye ensi neetabanguka, baana bange ensi neeyonooneka. Ensi eno lwali lumu abantu ne basabako ku Katonda ne bagamba ayi Mukama Katonda wange wabulira wa? Omusajja kyava agamba maama nnyabo muno mukyalimu abantu naloka afukamira n'arapigi n'agaana isabu kufika 7 omuntu aganiramu nga mbaze emirundi 7 nga tovudde mu nnyumba, ennyumba ngenda kugikuba. Era sirayolesa mubiri kwolwo omutayimba lwe gunfumita wano. Lutaya Ahmed yazaalibwa ku kyalo Nsangabwami mu Muluka Kikunyu eggombolola Kikandwa mu disitulikiti y'e Mityana. Ono azaalwa omukyala Nasiwala Azia n'omwami Ibrahim Kasaamu abagenzi kati. Lutaya atunyumiza engeri gy'azaalabamu entalo ezaaliwo mu kulwanyisa Field Marshal Idi Amin, teekako ebyaliwo nga amaze okubeera ng'aggyibwa ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ne byonna ebyaddirira paka naye bwe yatuuka okwegatta mu bayeekera. Ono emisomo gye yagitandikira ku Kibulala Primary School nga wano bwe yava ne yeeyongerayo mu secondary. Musajja mukulu ono baamuzaala ng'ennaku z'omwezi 6 ogw'omusanvu 1958 era nga musajja Muganda eyeddira eŋŋonge. Ndi wa ŋŋonge akabbiro Jerengesa. Nombala gwaffe guvuga byaddalu abyo ebiwala ebyo bitera okubeera ebyeddalu era mulimu ekyo bantu bakikwata bulungi ebiwala byaddalu ngesebo. Natandika okusoma munnange nno ffe twasoma nga tuli bakulu mu 1967 netandika okusoma nsomera mu ssomero bayita Kibubula Primary School gye mmalidde primary yange naye netaataaganyizibwamu awo. Omanye eddaffe tewagendanga mu secondary school nga twese mu first grade leka bino ebyammwe, naye ffe twasomanga n'ogiddamu paka ne tukyusa n'amannya. Kati naye mbanzize kuno nga tonajja kuno okusoma temwasoma nga bwe tusoma kati. Ffe twasomanga era n'abampuliriza bananjulira abasajja abakulu n'abakyala abakulu. Wamalanga kuyita mu first grade okusoma secondary. Era mugombolo eno yonna musobola okuvaamu abaana bana oba 5. Naye nga mugeze mu masomero amalungi ennyo ag'ekiseera ekyo. Twajjuzanga pink forms, netujjuza, tumala okuzijjuza n'okola first choice, second choice, third choice. Kakati basi olumwasasulanga ebisale ku ssomero oba okusoma kwabanga kwa bwereere? Okusoma munnange ekiseera ekyo ekyenjawulo kyendaba ku bino gavumenti yali eri mu control ebyenjigiriza. Munnange ezaffe ezaddako okuva ku bazungu gavumenti zaali mu control. Natandika okusoma mu mulembe gw'Obote naye twalinga tuli awo nga loole erinnya akasozi ereese Bubanzi obwa soya amata ga soya. Nze saalyako kawunga ng'oli ku ssomero. Nga ndi ku ssomero twalyanga emmere lumonde, emmere matooke, katogo ka muwogo era kyovula batunyirira tetwalyako kawunga kwe twalya bulungi nnyo. Kati nno ekiseera ekyo gavumenti yali eri mu control. Manyi waliwo ebintu ebyakyuka ate nga bireetebwa abakulembeze abaze baddako nga bajja na ideas zaabwe nga ate tebamaze kubuuza ggwanga wa gye twandiraze. Kati ekiseera ekyo kyenkugamba gavumenti yali eri mu control.
nga tulya bulungi tunywa bulungi nasasulanga siringi 10 etamu nera kisingi 10 nezi kalisiti kabanga ko wanvu kati naye nga tulya bulungi kyo tuyinza era nze simanyi engato nga mwambala babigere munange engato twali tetwambala naye nga tunyirira olwo bojjukira bewasomako nabo nga webali wano baba nga bamaanyi bwe natuuka mu secondary school Kololo secondary school olwo gwe tewaddamu wayita bulungi naddamu byankuba kubanga ogwasooka nafuna makisi 169 twatuulanga ebigezo ebi bisatu twatuulanga okubala netubala netukola general paper n'oluzungu general paper mwe babeeranga history science ne geography ezempapula 3 nga bazikata mu GP kati ngoteeka okukola makisi 7 average pass mark ngeri average makisi 7 mu GP nojja mu mathematics nokola 7 nojja mu ki ebyamu ebya aggregates bizze kati fe twakolanga first grade ngeri ku makisi 2 mu 10 wakola 10 mu meka kati ogwasooka nakola 169 nga sina wendaga noddamu n'ensiramu kati bwe nadamu n'ensoma nnyo ate ffe baatukubanga nnyo baatukuba nnyo abasomesa baatukuba baali baddugavu abasomesa baali baddugavu ali nenkola makisi zaabe 1226 nendyoka ngenda mu secondary sebo watungo genda mu secondary simanyi muntu kati asomye be bamwa kitiibwa ng'omwana yali avudde mu primary ogenda mu secondary akomawo ku kyalo gye yali weranga w'amaanyi nnyo eyo senior 1 gye nsomedde olwo nsoma natandika okusoma 76 senior 1 yes Kololo secondary school SS eryambala ebyeru ebyo era gwe manyimu gwe nasoma naye obulungi Lugolo obyo oyo minister ali ekayunga kati oyo oba ye Minister of State for Finance Lugolo obyo nasomanga naye ku desk emu tuli mu olevu Kololo secondary school ogambye ogwo mulembe ntandikira mu mulembe ogwo bote bote 1 kakati obote 1 bamuwamba mu 71 kakati ate ntandika omulembe ogwa Idi Amin okumuwamba mu 1979 omwezi ogwokuna ngena kuzo mwezi 11 amin kakati awo mbadde ye Kololo secondary school ebaddewo byaliwo nga tetunagenda eyo ova otya kuno wagenda ngaasulanga mu kisulo mu kibuga omwo mwabeeranga mu hostels akati nengenda mu hostelo somero hostelo yabeeranga ya somero naye ate munange era kankudiremu ku secondary eyo nze okusoma O level nasoma ku siringisi 400 nasomera ku singi 305 O level yonna O level buli term naye nga wabeeranga ngawo kye bayitanga caution fee simanyi oba byafa caution fee kwe kwasa test tubes mu laboratories oba nobeera mulagajjavu noonoona kyonoonye kati caution fee yabeeranga ya 10 kakati ekitegeeza nasomera secondary singi bina mwaga mwatano bulungi sciences nga muzisoma bulungi nnyo nasoma bulungi nnyo sciences nga buli kimu kiri available textbooks weziri laboratories zijjudde buli kimu kyonna twatandika okubaaga emmese mu O level esomero lirunda emmese kati mpulira bazigula simanyi bweru waliwo omu yatugamba temese mu yaguze simanyi
emiliyoni simanyi mmeka twalundanga nnunde so ffe ne tusoma bulungi era abantu abalinga kadaaga abo bandabikira abasajja abakulu abo abasajja abantu abakulu mu ggwanga kati basomera ddala bulungi nnyo ekiseera ekyo gavumenti yali control mu education. Omugenzi Milton Obote bamuwamba Nkulu Idi Amin najja tewaliwo nkyukakyuka yonna mu by'okusoma. N'Amini yagenda bugenzi era olwo gavumenti omanyi simanyi bwe nagamba waliwo ebintu ebyakyuka mu nsi muno. Economy ekiseera ekyo yonna economy yali eri mu mikono era bye bimu ku fundamental change muzeeyi ono byatugamba abamu bye bataalaba azze ne fundamental change nga agenda kukyusa ebintu byonna byonna nga bwabisanze. Museveni yakyusa buli kimu kyonna nga byakisiŋŋaana. Baluli economy yali mu mikono gya gavumenti nga abantu bonna mu ggwanga gavumenti eriwo nga trust ku by'obugagga by'eggwanga lino Uganda era ng'ebikuumira abantu banna Uganda era nga economy yonna eri mu mikono gya gavumenti. Bano abantu be bagamba gavumenti etuyambe tusaba gavumenti etuyambe ekyo kyalinga kikola ekiseera ekyo nga gavumenti erina omukono buli kimu kyonna kyonna kazibe factories wakiri nga mu migabo gyayo mu migabo gya company baddewo erina partnership ne private sector nga muteeka okubaamu 7 ku buli 100 emigabo egyo nga gya gavumenti ku lw'abantu ba Uganda. Kati omulembe gwammwe bwe guzze omulembe gwaffe sijjagamba gwamu ebintu ne bikyuka ne bagamba nti kyasookereza mpola muzeeyi oyo ng'atugamba nti mixed economy nga tuwoleza kijja kubeera private public bakompitinge mu byenfuna by'eggwanga munange okutuusa nakyo nekyaseebengerera ne kibeerera ddala nga private sector yatwala buli kimu kyonna olwo buli kimu yentandikwa yakyo ne bino ebyeducation awo bitandikira ewali byasigalawo eri byasigalawo kwa okujjukizaako mwana wange anjagala kubulya bintu bya Uganda bino Uganda ene ekintu bakiyita political history okuva mu 1962 okugenda okutuuka mu 1986 ebyaliwo byali birala. Uganda yali yanjawulo ne kati yanjawulo. Tugenda kutuuka awo oli mu Olevo soma sanse zo zisomye bulungi nnyo wayita aho bw'oyita kaakati katembajja nkugambye nti kubanga okuganya namala Olevo mu 1980 naye olw'okuba saali bulungi mu byanfuna Elevo eno taata talina ssente bulungi yatusalawo ngende Kisubi Technical School ku byemikono era nali ngenze mu mechanics. Kati bwe mba ngenze okusaba jjukira waliwo vaaka kakati maze mu 1980 jjukira olutalo olulumbagana Amini olwa 1979 lwakaggwa enseno lumu mwana wange yafugibwako Tanzania okumala emyaka 2 abantu kye batayagala kwogera Tanzania ne pulandalinga resources ebintu byonna bino ebya Uganda byonna Tanzania nabitwala kasita state kye bayita state wanagamba ntya state gemaje prisons
ne police ebikuuma government amagulu ga government ya state kati mpozi siyinza butakubulira nti ensi eno abakulembeze owuliriza abakulembeze bano balina obuzibu era batulabiza ebintu bingi. Buli muntu ayagala ajje ne state ye, buli muntu ayagala ajje n'amagye ge, ajje ne polisi ye ne prison ye ne intelligence ze. Ntite ebintu bye tulaba sibibe ababisoka mbabyonoona ke kamu ku bintu ebizibu ennyo bye tulina mu nsi muno era ebitatereeze bwe tuliraga wasimanyi ba tetufaanana America. Buli muntu ajja n'ebibye. Kati omuzungu gwatandikirizibwa mu 1964 amagye ga Uganda gano gediimamu batwalina amagye gonna ku amuzungu yali agenda yaleka African Rifles nga amagye gali 2,000 Tanzania, Uganda ne Kenya. Kakati omuzungu ayagala agenzi mu 1962 abantu batandika okwekugunga kibayita mutiny mu ggwanga. Kati babatandika okwekugunga Tanzania n'agamba ababe timwena muti muliraba mudeeka tembadde bantu baba Tanzania mubadde babazungu abazungu bagenda mugende Bakenya ne bagenda era Tanzania mu byofuzi byayo eri kale kusinga East Africa yonna olw'ensonga y'amagye bagazimba nga gaabwe gaggwanga gaba Tanzania kale kyabakola bulungi. Uganda negamba bano bamini ne bagamba nti mutwongeze omusaala bamini museti ki yaliwo ng'omukulu ne babongeza sente. Abana Kenya abali e Kenya ne baganta fwe tetujja kola kirala kyonna wabula ababadde babafuga abazungu bakomewo badukanye amagye gaabwe. Abazungu ne bakomawo mu magye ga Kenya. Kati twali tufuna obuzibu bunene nnyo down the road emyaka nga ogenda okutuuka mu 1965 nga Obote awulira tayinza kufuga nga talina magye gano ageetaaga olwaleeta olusutosuto kwa Amini amulemerera mu 19 ogenda okutuuka 1966 nsanvu aleeta olusutosuto akozesa Amini akuba olubiri bwe bamala okulukuba olwo muganzi nnyo Amini muganzi nnyo eri Obote batabukira ku by'obugagga bye babba Kongo. Kongo oyo gwolaba alina ebizibu bingi. Yaviirako akacyankalano wano mu Uganda akagobako gavumenti ennamba. Bye Kongo bye byabacyankalanye kubanga Amini yabba amasanga e Kongo ebijja mu parliament. Kati parliament ebyogerako nga Amini yabba amasanga. Kati somewhere Obote ono n'atabeera yalina ebizibu yafuna ebizibu n'Amini n'ayagala amwejjeko amukoseza eri. Kakati mu 7 nga nnaku z'omwezi 25 ekituufu kyali nti Obote yali ayagala okukwata Amini. Kumba Amini afunye intelligence okuva ku Baisirayiri abajja okukola ekisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe be baali bamubegera agenda okukwata. Kakati Amini na preempting Obote n'amukwata
n'agobako obuyinza. Kati bwe tujjidde okutubuulira ekizibu ky'amagye gano state obadde otugamba nti wagenda okusoma obwamakanika. Buzibu ki bw'osanga awo? Olutalo. Nkomyewo ekwaffe kuno ndi mu vaaka na admission letter bagimpadde admission form buli kimu ngenda wa Kisubi. Sigambye namala kinaana mu Gumundi wano. Ngenda gena mwezi ogw'omwenda ate nagenda togenda kusoma bwamakanika. Sagenda. Era ekizibu ky'entalo zino baana bange kizibu kinene. Bakitegeeza olutalo luyina effects ezimala eziri long term ezittira ddala abantu eziboonoona. Olutalo teruggwa kakati no lutwalwana olulaba terunatuggwamu. Olw'ensonga kati nze kugambye nali ngenda kusoma saasoma ne tukwatagana naki na mundu. Kati abaana bange oba oli awo financial position gye nandibadde nga nina bamaze okusoma obulungi saagendayo. Kana abaana bange bano bali affected olw'ensonga y'olutalo. Kati binnemerera nkomawo wano. Mukama Katonda wange. Kyokka kyotonaba kumanya kiri ekintu kimu. Twali tumaze abaali e Kampala twali tumaze okulaba kutalwani. Waamini saba twali tuzirabye. Ekyono kyo oyo isole muwanvu namulaba nabiraba nenjagala n'okuyingira kamagye ne bangoba nga ni mwana muto. Waamini lukusanga wa Kampala nga omaliriza kusoma. Nontyo? Mvudde mu ssomero. Njagala gena magye. Ku Wankoko awo waliwo ndaso area waliwo ekitundu bali bakiyita Wankoko. Wali garaji workshop y'amagye agamini. Kati bagenda okuwandiikira waawo. Njagala okuyingira amagye. Ovudde mu ssomero? Bangobye. Nsanzewo n'Abalibiya ne taxi. N'obubundu bwe natunula ne nga obubundu buno busobola okuba. Obubundu bwali bumpi bwe buti. Kati zibayita SMG. Mugu bagita mugupande. Tekikweriza okuyingira amagye. Kakati nanyiga nnyo nga Tanzania ekuba government yaffe. Era omusajja yaŋŋamba naŋŋamba tiraba mwana gwe ogenda okufa. Ogenda okuyingira amagye abamagye be byene babatta bona okubamala mu nsi. Mwe mugenda okulwanirira eggwanga. Nakiwulira naye nga nze njagala genda kuyingira amagye ne bangoba kubanga nali mwana muto. Era ne bawandika abamagye omutwalo omulamba. Ate Abatanzania be basingana nga tebanaba kumala. Kale Amini ebamukuba saba. Amini n'agenda. Naye awo kakugambe abakuba Amini yali Museveni. Yaliko ng'ayina kikosi maalum kyayita e Masaka Mpigi paka Kampala. Museveni oyo akyogerako mu kitabo kye. Ekyo kyekyobote. Omwali abasajja abayina ebirevu nalaba abasajja nga tebasalanga ku birevu. Abasajja kiri kyali kirala. Boito joko bani bonna bayitira awo. Abasajja bobote. Museveni n'akwata Mbalala. Bakwata Mbalala. Era twalwawo okuwulira Museveni. Kubanga nandibadde mu 1972 batta abantu abaali basuubirirwa okubeera nti bakikitanya gavumenti ya Amini. Bebasibirawo Kalitunsi. Olwo ebyo mbiwulira. Oli mu ssomero. Bamale babakuba amasasa awo ku Kalitunsi awo. Olulumba lwe bali basosola. Babatwale Tooro. Bakole Kyamboga waliwo obuzibu. Era muzeeyo yabyogera. Museveni was never known. Yayita nabakutegerekeka. Kati okulya ekintu kye bayita Museveni tukiwulira
Webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya, Spring ne Camcare ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Mu lutalo olwo olw'Amini 79 akwata Mbarala ayita awaguke ettoolo eyo Kasese agukire baba wakugenda kukwata Arua. Era nga still Museveni tategerekeka wadde nali nga nsobola okugoberera bana nayagala nnyo ebintu by'eggwanga lino bimanya nga ndi mwana muto akati Museveni oyo n'ayita awaatu n'agenda ekyo naye nga tategerekeka. Atutegeera Museveni ng'akoze ekibiina ekya UPM olwo abaforonasa bamaze okuwamba naye abantu abeera bannabattuka mbabuulire kikulu nnyo abantu abagamba nti bava bweru okujja okununula eggwanga bamutawaana nnyo. Olumu bajja n'ebyabwe bajja n'emize emibi. Omuntu abadde mu ggwanga muno okumala ebbanga ddene nnyo bw'ajja bino byalaba byonna bikiringanga kusikiza omwana nga yakulira bukojja. Omwana si gwe omukuziza tomumanyi bw'ajja ayinza okugaa nti wano ze ntunzeewo tagibaddeemu bye byali bajja kuva bweru eyo nga balina ideas zaabwe ezanjawulo, balina exposure yanjawulo, baali basuubudde bamanyi ebintu, baali bamanyi ssente eno. Abantu beno baali tebamanyi ssente. Akati tuwulira baabo bagenze huyo bawambye yenda Arua bakomyewo awo nandaba era sayingira maje mwatu ekyokowunyisa ekitundu ekyo ndaba akomyewo kuno ku kyalo tugenze mu bululu nze nali wa DP olebyo ofuzi wabiyingira dda DP kyali kya butonde eri buli muntu yenna omuganda kati nze nali wa DP nyo mfubuka era motoka yali enzitiddaawo olwo tuli twagala lule nalimu mwana ate saa zaalinga 7 bweziti abamagye ne balinnya buli kizimbe kyonna kibuga era nze nagenda okugenda okutuuka ku Nairo Mansions ntuukaawo nga ndaba ebitaba by'omusayi kumbe obwedda ku buli gwe bakuba gwe basitulawo motoka n'emutwala omulambo ne gutwala ndaba bitaba bya musayi twagala lule oba tufa tufe nali munnyo abantu babata abantu baafa Kampala oyo era munnange kankubule siridda Kampala namutamwa emirembe Amina natamwa ekibuga Kampala nze gwolaba wano abamagye ne balinnya ku buli kizimbe kyonna twekalakasa okuva ku saa 6 nali awo ku Square wennyini waliwo akamotoka kaali kasipi abo babatanda baawo nyanze yanze Katonda wange ogenda okuyita wandege yange nyiro yenkata olwodawa tudduka emundu evuga mu kibuga oyina bujjukira be wali nabo twagala lwe batufatufe waliwo omusajja munanwa waffe bali bamwita mu staff yali akola mu town state council teyadda ate olwo nsula ku musajja alumbwa nze natamwa Kampala omusajja alumbwa ogendayo ddiro ate kakati awo ngenze ku musajja alumbwa waliyo munnange
muganda waffe bamwita Muzaaya akola mu matooke byonna kakati muvaako awo ekitundu ekyasooka nalikoyo nga maze ebigezo otetenkanya akamotoka ak'omuzinga kavanga mu lubiri ne kalumbagana amatooke g'abaaba era owino yaliko ekisenge ng'abantu mwe tudda ne tugamba nange Mukama Katonda bagamazeewo bali gaani waba omusajja bamutanga Sekatawa bagatutte olwo Sekatawa amatooke bagamazeewo oze mu kyalo UNRO gava mu lubiri negajja ne gatwala amatooke embeera z'amagye ago nazo kanzoogereko bwe ngenze mu magye nentegeera amagye institution gyensinga okutegeera ku nsi kuno magye ago nga manyi nkuze nga manyi kati abasirikale bali abaali ab'abazungu baali batendekebwa subjects zabeeranga nga okusinga basomanga kituyita parade okukumba ba parade eyo mwe muli omusirikale okutegeera n'okuba n'empisa empisa zonna z'abasirikale ziva mu parade awo mukama wo muyisa otya buli kimu okikola otya parade obugumiikiriza so mu Kiswahili bagita kwata kati kwata bwagwa njogera ku magye g'abazungu ne bakwata kye bayita field craft okulwana okukola kutya ebyo byonna by'abasirikale ne babimala kati ekirala ki basomanga bibiri naye nga bakaawu tebalina political education tebasomanga bya bufuzi political education kyeki kwe kumanya gye muvudde wawe muli ne gye mulaga abantu bano bwolaba bali kiki ku ggwanga lyo era ne kati ndowooza bwe ndaba abasirikale abeeyisa obubi nga bakuba abantu mbalabanga abatanyikira political education beba baba police era nyinga nnyo nga asanganye abasirikale naddala omuntu ali officer ng'ate yeeyisiza nga tali officer puliranga obuzibu bunene nnyo kati bwe tuzze ku magye gano ne gasoma kwata parade ne gasoma field craft ne gasoma ne political education zempisa ezatandikirwako amagye gano oli mutugamba nti agayiwenero gali tegayina ebyo batambulanga kiro omusirikale basaasire era bye batukola byonna byali bituufu okutukola batambulanga kiro omusirikale tatekwa omusirikale chuyi ngo omusirikale simba omusirikale sio mutu baba yangu mama yangu emundu jagamba yisira ni baba yangu ni mama yangu emundu ye mama we tata we yali training yabwe kakati fwene tutendekebwa okumanya politics obulungi katwasoma politics tetumala nitutegeera bakyabagula emundu zimukwata bantu bano ababulijjo ate bemukuba kale wali tetwamanya nnyo Museveni ze mulabako kowinaawo iye nga wakikaaki agenda kulwana agenda kubanga Museveni bamuwangula mukalulu tusoke tuddeyo okyalimu owino amagye gafubutuka mu lubiri gatwala butwazi kyegasanze ng'owamagye kabaka asibye ejjambiya ye erengeje eti yes gundi Kampala yantama kubanga twatuka n'okukuumako ekibuga ekyo Kampala era waliwo mulinaanwa waffe baali bamuyita
Kapteni Seruwaji mulinanwa waffe bwati fenanga kutusibidde omutima olwo kakati jukira amaje ga government amaje ga Batanzania gamaze okutuuka mwegali si mabbi malala atolo kakati nvudde ku musajja alumbwa yalina ebizibu binene kati nsula wa ku kikube kigenda ku Kisenyi oluguudo olwo baliyita mwanga ki Mwanga Road naye kakati waliwo ennyumba za Uganda Muslim Supreme Council mu maaso waliyo omusajja bamuyitanga yalina abayaayi yakuŋŋaanyanga abayaayi we mukono omusajja bamuyita Bakaluba Mukasa oba yoyo yalinawo Sempangi abayaayi bali awo fwe tusula manga n'olumu ndowooza entalo zaali zitandise abayaayi ng'abaagazaaki yakuŋŋaanyanga abayaayi abaana abayaayi bonna n'abateekaawo Sempangi nga abakozesa ki oba aba rehabilitating nga babeeranga awo naye sineetabanguka baana bange sineeyonooneka ensi eno lwali lumu abantu ne basabako ku Katonda ne bagamba ayi Mukama Katonda wange wabulirawa lwaki watuleka ng'ensi muliro Abatanzania be baliwo Abatanzania batuuse okutta abantu we nalabira emmundu omusajja akwata emmundu yakasefuluya n'agenda mamirira abantu awo etaxi namba awo nga walaba ekkubo eriva awali taxi park empya naye ekkubo lino eriva bweriti oba baliyita batya nerijja bweriti lino lyekkubo osale ogende ku bus park gye bayita Kisenyi bus park awo naye ekkubo lino eriva eno liva ku lino eryawo Kiseka nerisala neribalamiza paka yaba oba baliyita batya Namirembe Road lisalasale naye awo ku Namirembe Road awali junction y'ekkubo eri omusajja akwata emmundu n'akuba taxi namba tewali musango ekiseera ekyo baana bange kyali kiseera kizibu nnyo wakati nga Abatanzania bamaze okujja mu 1979 paka ndowooza twayingira Kampala kubanga nze nava mu kibuga mu 1900 okuviirayo ddala naviirayo ddala mu 1982 olwo nvaayo n'ebyokusoma kayira kuba olubiri olwo ndi mu kibuga yalukuba February 14 1982 kyali mu kibuga oyiriba ndi omu abazayi bali mu kyalo Kampala alemye ze batteke olunaku lwali lumu ngenda okuzuuka ku makya ate n'olwo nga nkyasoma ngenda okuzuuka ku makya nga ndaba abaserikale bakutte ebiwumumpu ku musajja alumba oyo musajja oluguudo Lubaga Road Junction ogiraba olaba luno olukeno wansi Namirembe Road omulaba eno si ebbakuli awa eno si be bayaayi ba Sempangi awo nali nsula wano ngenda okera ku makya nga Abatanzania olwo ate Abatanzania bavudde mu lubiri muyisemu aba Tito Kero gundi Basilio Lalo Kero kakati bakuba abasirikale bali ba lieutenant bali mu kamotoka ka Subaru babakubira ddala ku luguudo olukira ku musajja alumbwa okuva ku luguudo luno lwe bayita Lubaga Road awo wenyini Jackson awe babakubira ani abakuba ndowooza abayekera batandise ffe tetumanyi
ayi mukama kwolwo olunaku lwenziruka ekibuga nadduka budusi kubanga tugenda okera ku makya kati ffe waffe twali mu kisaakaate naye ng'abasirikale balowooza nti bazze dda ne bajjamu abantu bonna ne babatwala gye baagala obatwala bwe baali babakuŋŋaanyiriza baali batukuŋŋaanya wakati wa Lubaga Road n'okutuusa ku musajja alumbwa. Bannange simanyi eyaliko wo alinjulira mu luno olutalo kakati babakuŋŋaanya olwabali bwe basse bagenda okutwesasulizaako kakati abasajja abo ne balowooza nti wano bajjeeyudde abantu kumbe tuli muli tulinga 7 mu kisaakaate akati ne tugenda tufuna ekizibu malaya nejja era nze newuunya abakazi mu biseera ebizibu malaya yali yeetundiddeyo ku Speaker Hotel essaawa ziweze 2:30 twali n'omwamanyi nti ffe ku makya nga takonkona geti gwe kyambadde nziguliraawo kumbe mwekukumye. Ayi mukama omusajja kyava agamba maama nnyabo muno mukyalimu abantu nalokafukamira n'arapigi n'agaana isabu kufika 7 omuntu aganiramu nga mbaze emirundi 7 nga tovudde mu nnyumba ennyumba ngenda kugikuba era sirayolesa mubiri kwolwo omutayimba lwe gunfumita wano mutayimba gwanfumita ne tuduma ne batutwala wali Katonda nnyamba ngero olujja luno bw'olulaba Lubaga Road yali yakula ng'amayumba gazimbwa wansi ekyekiseera simanyi bwe wafaana kati naye ng'oluguudo luyita waggulu nga bw'olaba oluguudo kati Katonda nnyamba nzikirira amadaala galinga bw'ogalaba ago nze mbeera wano wansi nekwekaawo abantu tuli bangi nnyo bakwata abantu bakulyayo yenayina bamukuŋŋaanya tuli abantu ndowooza nga 12 tuli awo Katonda ndina eddalu naye Katonda yanyamba kwolwo wakakana muvaayo wali waggulu nzikiriraawo ntuulaawo naye munnange ziba ziweresanga 8 mukyali awo Baziro tannajja ateekwa okujja ng'aliwo abattiddwa yali pulaani waaliwo ab'okufa omukulu atuuke abeere ku kulambula oba alabe ku mirambo ndowooza bwe kyali mbandi awo ng'omusirikale waliwo omusajja omu baali bamwita Kivumbi nga musajja mukulu yali nanyini bbala gye bayita Martin Bba ey'akatundu ako nagenda okula musajja mukulu nga bamulondamu wewe nze ndi eno wansi ndaba bintu mbikengere eno wansi wewe abantu bangi nnyo nga babazanga wali wewe wali abantu basitukanga bulungi ng'ekigendera tewali n'omu akimanyi omujaasi kyenva ŋŋamba ti bano be balondamu bakikaaki abantu babanga 35 babajemba batadde wali. Ekitundu kyaffe ekiddako Mukulu Lutaya agenda kutunyumiza ekyaddirira nga amagye ga UNL eteekako n'agaba Tanzania bamaze okubakuŋŋaanyiza we wa Bakule era agenda tutegeeza butya bwe yadduka okuva mu kibuga Kampala.